Mugamba mutye baganda bange. Olw'emmande we lubeera bwe lutyo. Naye nsooka okwebaza aba security abakoze nnyo okulaba nti bomu ezabadde ziteekeddwa okuba kyaki ya Pastor Kayanja muzitegulula mwebale nnyo. Era Abannayuganda n'abantu mwenna mukuume ebyokwerinda. Uganda baagirabula dda nti essaawa yonna bomu zivuga. So tubeebaza nnyo bannaffe aba security olw'okutegulula bomu eyo eyabadde yagala okuba abantu olunaku lw'ejjo. Kale bannyini bifo byonna eby'amabaala n'ebisanyukirwamu mwongere ebyokwerinda. Abantu mbawe security ebifo ebyo bikuumibwe. Ate nammwe mwewale okutuula mu mmotoka taxi ezirimu abantu abakutte ensawo ze mutamanyi. Aba taxi abantu nga tebannatuula mu mmotoka zammwe mubakebere. Ebintu bya bomu bya ddala. Naye Abannayuganda bamusinika nnyo amannyo. Wano 2010 bomu era zaabwatuka ne zikuba abantu. So ensonga y'ebyokwerindayo tetugiteekamu bya bufuzi. Bomu weeziri ate zikuba. Ekyo nga nkitadde awo. So ensonga ya security nkulu. Champion Ogudo yabadde Luweero. Abantu ne bajja ekyo kye nali mbagamba bakati. Ne mbagamba mulekerawo okulwanisa alien skin nga muwakana. Kati Champion Ogudo abantu babadde Luweero. Munsi tolwanisa muntu alina mukisa. Nze alien skin nali simwagala. Naye namwesonyiwa. Toyina kyogenda kukola ku alien skin. Oba omuwalana oba omuvuma ali mu bulamu bwe. Kakati MC Cat wandibadde ofa ku bizibu byo. Kubanga nze kasitola abanga nnumbye omuntu wiiki 2 ne ziggwako n'atagwa nga muvaako omuntu oyo. Abantu abamu balina favor kuva eri Katonda. Alien skin nabagamba mumwesonyiwe, nze namwesonyiwa. Munsi tosobola kulwanisa muntu wammaako akusinga. Alien skin alina abantu ate bamwagala ate tabasasula. Alien skin si munnabyabufuzi katoyinawo omukubira. Munsi abantu nga bayagadde omuntu. Ne bw'omuvuma ebyenkanawa nze alien skin namuvaako. Namuvaako dda. Era kati nkola byange. Siminaako buzibu. Nkola byange. Munsi tolwanisanga muntu alina mukisa. Mwe mwenna abagamba okuyamba Champion Ogudo temuyina baana. Musooke muyamba abammwe. Baserebu abasinga abaana bammwe bali bubi. Tebasoma. N'abasomera basomera mu masomero mabi. Lwaki temutwalayo abammwe? Kitegeera. Mutwaleyo abammwe. Naye nze eyokulwanisa Champion Ogudo sibanya alien sibirimu.
wadde n'akatono wadde n'akaki mulwane entalo zammwe nze sikyalina budde bulwanisa abantu bannange ebyentalo nabiwummula alien skin mu mwesonyiwe ali mu bulamu bwe mwe mwenna abaagala okuyamba mugende muyambe famire zammwe mutugjeeko olugezigezi Kampala parents weba nnungi nnyo nga temwinaayo ba relative nze neewunya engeri gye mutandika okuyamba n'abantu abatalina baagala na buyambi so iron skin nze namwesonyiwa era bonna abamuvuma bamuwalana kale notuna kati TV kati mwaba TV mufachi nalien just bantu mpalana gye muyina omuntu buli wabasingako alien skin ekimuvumya mpalana nenga musajja talina kye yakola alien skin alina gwe yabba alien skin talina gwe yabba you should start appreciating nti abatabagenda kukola bintu nga we mubyagala buli omu alina obulamu bwe Junior engeri gyakolamu ebintu ate si ye wisdom kaye mujano ne mutugamba kale singa yisima abadde uyisima si Junior ndi mulala enkola yange y'ebintu ndala era bwe batekusanyudde nkya todda naye mamanyi mumanyira kale singa gundi ono si gundi ono alien skin si chameleon alien skin si bebekulu ono alien skin kati ekyo wekita kugenda mu bwongo obwo obutono ogenda kumanyira abantu tebafaanagana gwekera kumacha naawe ofuuke sitakola byoyagala simple MC lwaki tayimba mwenna abavuma alien skin mukole ekintu kimu mukole ennyimba ezammwe mu behaving nga bwe mwagala abantu bajjeko akajanja nze mamanya banebugana muyina akajanja si lwaki takoze bwati ngani mwana wa nnyoko bamutera nange bwe mwali mwagala okummanyira Junior bw'otaakole bw'oti olwo bw'eŋŋaano kikola what if I refuse what are you going to do munsi togulanga lutalo ku muntu gw'otazimbanga you can't open on somebody you have never built you can't destroy what you don't know abantu beerandisa ne bejja mu bwavu ne mubeesibako kati mwenna abaasamira Champion Ogudo mwaliwanga Ogudo afenjala just mubuukira bubuukizi buli omu naawe endowooza yeetagasa mwe temuyina baana lwaki temubatwala Kampala parents abamwe gye basomera bweba Kampala parents somero ddungi president atufuga gye yasomera vice president gye yasomera mutuggyeko nammwe akajanja mbu Champion Ogudo mbu ajja kuba asoma n'abaana baba minisita okusoma n'abaana baba minisita kikufuula minisita okusoma n'abaana babagagga naawe oba onaafuuka mugagga mujjawo eyo mentality ey'ekisiru nammwe abantu basomedde mu masomero amabi be b'amaanyi kati okubeera n'abaana baba minisita tekikufuula minisita era okutuula n'abaana babagagga naawe ewammwe tekikufuula mugagga okitegeera ekintu ekyo okiraba kyenjogera ggwe mwejjeemu eyo mentality nti bwe mba nkwatagana ne Junior nja kufuuka Junior gwe tojja beera Tamale Mirundi nze Junior byenkola tosobola bikola ojja genda wano ovuma abantu bakwate bakube mu kkomera ffe tuleke tuvume tulina abanene abatuli emabega tulina abanene toyinaayo n'ogu wadde ow'essabo toyina munene n'ogu
Mubeera mumanyira abantu mubuze bubuzi bantu abatwala mu makomera. Just because Uganda wamate tuina mentality ya kusuwinga. Gajja kukanukira mu komera gwe. Omulamuza kwe 5 years in prison. Gwe wesiri wazi. Fwa abantu betuvuma tubamanyi. Mbasanga cafe javazi. We are friends. Toina wadde kitawo akola mu government. Wadde yali abadde kero si wano. Lwaki temukaka na baana mmwe? Mu family yammwe tekuli wadde nogo yali akoze mu government. Mbunawo oyina abanene banene ki? Banene ki? Mutwesonyiire ddala. Munaye njabanga junior gwe masikini ya Mungu gwe. You want to be like me. Do you know what it takes? You idiot. Obanye abanega mutunulya nnyo abantu ne mulowooza babafaanana. Bachi musaikoji bachita subjectiveness. Olowooza nga bw'osula ku muzigo n'oli amayirungi buli omuge gaalya. Some of us we have proper jobs. Tulina emirimu gye tukola. Tutwala ku social media kwasaamirira. We are very serious people. Jakudde oyasamire makindi. Bajja kusiba nga beiro ya bukadde butaano. Mutunde embuzi z'ewaka. Era mwade mugamba kati mwandopye watatange mbunwa nnyo omwenge. Never ba presenter temwina na byakola. How do you report me to my father? Mbujuni ya mwenzi mbunwa nnyo omwenge. Aha kati stretch season nazijjawa. Abana bafaanana bazadde baabwe. Is there anything I'm doing my father didn't do? Kati how do you report me to my father? Mbumbeera nnyo maloji. Obadde agala mbeerewa. Where do you want me to be? Mwagala tuwumulirewa. Olugezigezi olubajjude. Nze munzijako olugezigezi. Nze sirisira gashumba. If I'm drinking, let me drink. Muggulu eriyo omwenge. Yesu siye yakola. Isn't it Jesus who made alcohol? Kumbaga yekana. Yesu yakola Johnson. Zibula kalebo. Kumbaga yekana. So how do you report me? You come and report me. What do you want my father to do? To cane me? Who doesn't drink? Enojitansi abasiramu is Uganda, an Arab country. Mwenze tsaya kumanyira. Bwosanga muloji mpitako. Sigwa abawandeese. Abantu banyumirwe batya. Abasiramu bonna batanwa mwenge bagagga. All Muslims zirwiki. Wana batamivu be basinga obugagga mu Uganda. Abasiramu abatanwa mwenge bonna bagagga. Mujuni anwa nnyo. Why do you want me to drink urine? Taata nga bwe yagambye. Mujuni abakazi be bajja okutta. Let women kill me. Mulimu muganda wo. Mutujja akamanyiro bayizawe. Awo nga nvuddeo. Nyeze mu West Africa. Ebya Uganda mbimaze. Ebivulu byo bibaddeyo Gravity omutujju naye yalina concert. Kwepicha. Mama Nabanja tukwebaza nnyo kubeera mu bivulu by'abayimbi. Wegubanga gwe mulimo president gwe yakusindikira gogukoze. Mama Nabanja. Oyina omuze oguzinira mu Gomesi ne weefukutula. Ogitegeera mama. Mama Nabanja. Ekyokuba mu konsati z'abayimbi kyo kikoze weebale. Bwe giba gye emirimu president gye yakuwa. Ogwo gukoze mama Nabanja. Ogwo kwefulukutula mu Gomesi. Nakulaba luli mama Nabanja ng'ozina kwepiica. Nengamba nti mama tukoze atya leero.
Mama Nabanja nengamba otukoze otya naye Gomes bwena gwolumu. So Mama Nabanja webale nnyo kuwagira music industry. Abayimbi bo babeereddewo. Era mu kwepiica kwe tutudde mama, kwepiica mujje tugende twepiice, ba minister mu cabinet twepiice, wamma mujje twepiice, ne president yabadde ku mbaga, byonna era bya kwepiica. Kye twasigaza mu Uganda kwepiica. Ne president era yabadde kuwa ne munu, temwamulabye ng'ajaguza emyaka 5. 50 years in marriage. Babadde kwa ne munu ne mama Janet. Ne mama Janet tukwebaza olw'obubaka bwe wasindikira abakyala nobaga let your husband be. Muve ku basajja mama Janet yabagamba let them be. So let us be. Bobo oliyeyunga oli mukyala mufumbo. Let your husband be. Mama Janet bwe yabagamba leave them. Batayaye. Mbunayo we naye yamwesonyiwa. So indirect the mama Janet yali atuga anti president yaga I left him to be. To do what he wants. Nengamba wamma kitegedde kubira mukama engali ez'amaanyi. Nenga Champion Ogudo ebisima byayina bingi era kati nze Champion Junior. Erinnya Ogudo lirabika lyerina emikisa. Kati kino presenter wa Sanyuka TV bamugobye ku stage. Nabagamba okulwanisa alien olina okuba nga tolina kyofiirwa. Nakibagamba dda buli ayagala okulwanisa alien skin olina okuba nga tolina kyofiirwa. Muli bu presenter mukyagenda okukola presentation ku stage bajja bagobako. Ekyatuse ku presenter wa Sanyuka TV temwakirabye. Bajja kuswaza ne babounce balya ku alien. Munsi tolwananga lutalo na muntu ng'alina kya offeringa gwe nga toyina. Mwemwe n'abalwanisa alien skin ensi mwali mugikoledde ki? Mwena mutulange emmindi ya full figure. Temwina kyamakulu kye mwali mukoledde Uganda abalwanisa alien. Lwaki temugenda ne muyimba nammwe? Yo, toto idiots. Let the man be. Nze nali nwanisa alien skin ne mbivaamu. Nze omanyize nengerera wala. Ekivuuka kya alien kirina amalala naye abantu bakyagala. Simple. Bajja bakubira ku mastage. Mwe banaku okulwanisa alien olina okuba nga oli mugagga. Ne olya ku bantu. Ovuma aleeta abantu. Oli musiru. Wano waliwo presenter asobola okuleeta abantu 200. Mwe bale muba presenter mwenna. Waliwo presenter wano asobola okuleeta abantu mu kivulu nga presenter. Kati so ina abantu bosobola okuleeta gwe. Nabage bajja bakuba. Ebyeke omanyi ba presenter ensobi gye mwina mulooza nammwe muli ba serebu. Ensobi gye tulina mu Uganda. Abamawulire ne ba presenter ne ba DJ balooza nabo ba serebu. Mbu nabo ba serebu banange. Kati singa bakubira ebinnyo ku stage. Whom are you going to blame? Alien skin buli promoter ajja kumuyita. Kati gwe presenter oyina abantu bamekanga tonna yogera. How many people can you bring? So buli alwanisa alien skin nakigamba beera nga toyina kyoluzinga. Waliwo omuntu nga yaliwo alien skin yaliko. Oba tomwagala oba omwagala nga President 7 watwesibyeko. N'alien skin atwesibyeko. There are times when omuntu yaliwo. Waliwo ekiseera yisima we yaliwo omugenzi nga social media yisima yaliwo. Nga ye kasikulopu yero material. Nze sirwanisa muntu aliko favor. Nze alien skin nali mu project emulwanisa. Naye natuka ne ngamba nfa kinensi.
mufachi nensi. Why don't you let people live their lives? Abanega mwina mukine ekitu nti buli omwe ayina okukola ekintu nga bwe mukimanyidde. Alien skin is doing something new. Byakola bya bulamu bwe. Ani gwe yabba kumwe. Mwe naba abamuli obubi mwe bannamawulire alien skin yababbako. Musajja mutuufu. Let the man be. Ngana mwe ba presenter bwe mutu esibyeko abamu tebirana be mu presenting ku ma TV just kubanga nyini TV mwami Kalisa akumanyi. That's why you are there, but you have nothing to offer. Abana basomye journalism tebalina mirimo bine bigwagwa byebiriko. Temuli kusayuka TV because you are doing something special to the public. You are there because some of you are Kalisa's relatives. Mumuina ko Luganda. Some of you kati abagobe mukolewa. Okay, ne mwami Kalisa netu musasiri kati akera abagobe mukolewa. Which TV zonna zagwa mu ggwanga. They are paying peanuts. Nzwaliwo TV yali yagala kumpa program. Nembagamba mumpa sete mekambwe milioni emu nagamba manager. Werudangamu okumanyira. Nze sikyakolera milioni emu ngagga waledde. Ebinsobozesa kusoma Makerere University. Bomba nina kufuna ngo. Nze kati talikira mu milioni 5. Bwoba yagala nzije ku TV yonkole. Nekati milioni emu olwa na amativi gamanyira. Owo mwana wa muno milioni emu. Mwampa wano wajisa apology. So bachate bangu bayo. Mweso nyiwali eni skin agenda batomeza. Mujja kulabika bubi mu public. Sekagati emberera ka. Nzali eni skin nali muvuma na mweso nyiwa. Mama finera igwe. Ndabu weso nyiwa wa mu. Atengera ali taina kyankoze. Lwachi mpala naba taina kibankoze nga binebi byanupo biri wano. These idiots. The Sauda Madada. The Bobby Yanga. Lwachi si wala na mwebi. Nengamba katwale mali. Live alien skin. Na sitani nabanga watewe yakoze. Na era mumuleke. Nebwe teka akiri amenyali. Era baligamba okay wichiro Makerere drop wa. Lwache mulopa ku police. Yasoma yo sawa. How can you be the judge in your case then the victim and the prosecutor? Watudeko mu kirasi. Mwe balamuzi. Mwe mulabikanga mwe banyiza. We yende waka. You can't be the judge, the victim, the prosecutor in your own case. Awali ni wabakubidde. Tubabuza alien yabakolaki. Mbumalala. Everybody is proud. So Champion Ogudo. Champion Ogudo. Nakubye yakotesemo. Nakubye yenga teyitamu. Nenkubira musobola ogende ewammwe wamuzina mmwe kundaba nako abandaba nejjo kyekyannyombeseza n'abantu zesa abantu kundaba ze siri serebu ngende mulaba abalala nene motoka nyenda giteeka mu ttinti koyo kukubiranga bujjambo bwammwe mwina nnyo akajanja katwata edingia mbumuze kulaba serebu nategedde wane machinde waizo bakumpi na yeye tone bajja bakumaleka emirembe bandaba mugende mulabeka miliyoni nze nakulira mu celebrity life nebyo byenyombezeza era n'abali era bye nabadde ndi mukola live mbu baagala selfie genda ogisabe ennyoko naawe mwinaka akajanja onsanze nina bennyumya nabo kati mbaveeko Situfula nja gende Kongo. Sami namanya nja bavaako nyendeke okusoma. Asoba na komawe Uganda. I'll leave this country kajanja. Nyimiridde mu supermarket yogula ebintu mbojjo kati bwondwaza covid. Odena kingishiba nali njagala asoma. Mutuwe ku kitiibwa amanya tegakoleka. Kingishiba nabo bikyabuzabuza mu ngebya. Waliwo n'oli yangangu dunia nali nkulaba naye sikyakulaba ne mugagwe gwe musajja gwe jangu wano nategeerako nti ondaba
Tia bantu abaganti banchawa. Do I even know that you hate me? Nga buno bukwano bwange. Waliwo bukwano bwange. Butu kambu ne buberanga tebucha kubira ati mbulutikinga. Mukati wakakubira leka junior nakuchawa. Nina n'obudde okumanyaza bera present wanchawa. Ngera na yali nakubira makerere. Awo bebe kyali makerere. Yo baddo mpachi. Yangamba twetwogera mwa onangamba tayinza kudeka genda nze. Omanyi mu Uganda kasitote eragae when you don't know yourself abantu bakozesa ebintu bingi. Problem. Omuntu nasibe motoka mbwa kubuuzeko. Why do you greet me? Mugende wa President 7 yabagala nsiri munabyabufuzi. I'm not into politics. Kubeera awo mbwe this one is greeting me. Kati waliwo etabula mu Kampala. Buli omu najja junior ebyo byali byayisima. Ebyo omugenzi ye yabikolanga nze sibikola. Bajja kupesa. Tojja muntuukirako mpaagazo. Stand outside. Mwine hepatitis B. COVID yazzeemu. Ojondwazi. Bantwale Nairobi ku sente za gavumenti. Mugambo junior ayonoona sente. Simu abatulwaza. You can just give me a hug like that. Bondwaza. Ngencha red paper daily monitor ekuba. Mbo yalwadde mwenge. Yet we are the ones who are making us sick. Eriyo junior omulala. Do you have another junior in this country? This my avowance yasigalawo. Why don't you protect me to be less? Nebazanya abali ebweru abasindikira kasente. Mama Rebecca agaba. Mama Kaliro nabagamba ddamu okuvuma. Adamu okuvuma Rebecca agaba. Mama akasente nakalabi. Dola zatuuse. Nze banne ekyo bwanja fira mbagaga. Donizera bwaweereza yamaze ennyumba ye Donizera. Tugenda Dubai ku basi. Eno Mama Kaliro waweereza Mama Rebecca agaba. Mama Rebecca agaba. Mukama akwe byosinga okwagala. Sente nazirabye era ejjo nabadde mu bbala nga kino kye bayita okudduka semmeeza. Fere tujja kukola. General Muhozi waali kuno. Simanya yeye. General Moke. Kanyene mu West Africa malirize y'olwalero. So ambassador wa Bufaransa aganye okufuluma Naija. Ambassador wa France aganye okufuluma Naija. Twakubyeko kusimu waliwo omutyasi bakokola apology. Naye amazzi tayina n'amasanyalaze bagamusalako. Nze sirabanga ka ambassador agana kufuluma ggwanga ng'eggwanga lyamugoba. Owa France ye yasoose. Kati ngeno mu maaso waliwo mmale. Omanyi mu nsi toyogera nga kyotaakole. Abawamba obuyinza Naija bayogera bye bataakole. Bago badde ambassador. Nongeriyo female. Ne bawa ne police yeggwanga erye Naija mbwe mufulumye paka nakati gyali. Kano kategeeza abasajja. Kakati nendoza Bufaransa yabawoninze. Abawamba obuyinza Naija. Ne bagamba nti bwe muba mwagala okulaba France kyeri mumukwateko. Mwali ambassador bamugobye naye mwali owa France yaye talina gy'alaga. Bajoza Africa na France yeeyita kyokka n'abe Naija bamutya. Govanga ku ambassador nga nammwe abawamba obuyinza mumutya gyali. France yabage bakikole balabe bamukwateko wadde ku kitoji mbu bamufulumye. Mbu yo France tericognize nga bawamba buyinza Naija. Awo akamanyiro k'abazungu we katuuse. That's where European arrogance has reached. That you go in a sovereign country, they expel your ambassador, you refuse. That you refuse. Nenga n'abaago by'ambassador bamutya. Because bandi mukute ne bamukasukibwe.
France ina amagye 1500 gali nayijawo 1500 ze battalion bbiri awo wetuli Gabuni president bamujjako we Gabuni myaka esesa Taata we yafuga Gabuni emyaka 4 babongo nalekera mutabani we yadde akafuga 14 ne bamumamulako kyokka jene yawambye Gabuni ayina Oluganda kuba bonga babadde bafuga is related to the ruling family. Asegedde kubirako mukama engalo ez'amaanyi mama makerere munzikirize njije nsome bannaye kubanga we mugaana asenta ateka katikabadi kajjana kujjayo eyawambye obuyinza Gabuni jeno ali related ku gwe yawambye munzikirize nsome kubanga we munteka ku pressure awa Afrika bwetuuse mulwaniso najjera abawa banze ngende soma tegedde kase nabalaze ebifaananyi byebyo ketulinde tulabe Junior ato we Uganda avaako ddi Samulinda Museveni mbo bamuwambe osomera ku masomero naye nga bakutuma ba obdibo anyaba na Uganda bamutegeera muri omusabirira mbujja n'Omuseveni bujjakera nga bamuwambi temulota don't dream temulota misana ya Museveni biralamu nasanze ababoda boda ngabaga mbwe kyabadde Gabuni kijja tuuka e Uganda munonye emirimu mukole tenyinzo bagamba wano temusuubirawo kunejo nga bakunoonyeza bifaananyi abasobola okuwamba President Museveni bali babiri General Sale Musale ne General Muhoozi bokka be balina power yewamba those two mulimu abaakabi nno gye bali ssebo nayo waliwo RC5 webuye ku district nkibaddiramu mukiwulire there are only 2 people in this country who have that power to make a queer General Sale Musale kayali ku ground Chief Listener nemba nga siri kyali yali ku ground akalulu mu musana notansasula ngoyo ne General Muke first son commander of the SFC standby generator next president of Uganda kati bwonavunula ebitiibwa bye n'obitegeera ntulwaki bamita standby generator yakujano yasamirire banange mbalamusiza Bobo Wine ayina beera magere mu bigere naye basi drop out yasomye sawe kati Bobo Wine mbonoonya buyinza omugenzi asomake makerere ne principal ofulingani musajja gwe kati Bobo Wine mboli mbalala mbonoonya buyinza obuyinza buli mbalala tomanyi state house drop out mbw abanupo mbu bali 40 poto mbu banoonya buyinza n'abagwagwa state house eri 40 poto Bobo Wine gyozungira bakubira kitiya gazi genda Entebbe state house gyeri tuli mu kubo tujja Bobo Wine obuyinza buli wali ku state house Entebbe kati okimaky 40 poto watugamba akalulu tekajjaako Museveni kati wazzeemu mu kalulu Bobo Wine alisigala maama n'ebirala abagwagwa NUP is full of noise makers bakera kumacha kwerimba mwagala buyinza mugende mu bibira by'e Congo mulwane gun fight ebibira gye biri e Congo nemba muli awo mukyayasamiridde siba Ntebbe mu Ntebbe siba afirie dictator sibanya project 2021
nga muli maloji mwegadanga ebyobuyinza mye nze Junior olaakyali mu byobufuzi nabiwummula nategeera ensi eriko bannyini yo ffe abamu tuyitamu mpite ekyo bw'otakitegeera ofa mangu. If you want to die early, refuse to understand that they are owners of this planet. Okuva nakitegeera ati ensi erina bannyini yo abasigadde tuyitamu mpite. Mumubeere Massachusetts mwerimbe wano changing evaawa ekisooka ensi njavu Abannayuganda baavu ekisemberayo ddala. Ekyokuli bannabyabufuzi bammwe babbi abo opposition babeera mu ggomesa ekiro balaba President Museveni. Oyinza okuwagira gw'obanja affe wali omusiru ayagala gw'abanja affe. Uganda erina ab'opposition abagagga nze sikirabangako. Tunulira Lutamaguzi emmotoka gy'avuga. Honorable Lutamaguzi soko tuli emmotoka gy'avuga. The opposition in Uganda is rich. Abagagga tebajja kuba kulembeze. Bayina ebyokufiirwa. You can't fight a war when you have something to lose. Opposition ya Uganda be bali mu owino. Be bannayuganda bali mu malwalire watali ddagala. Ye opposition entuufu. So maybe nebyokubamu enduulu mbu era banange change. Banasajja bakyatufuga emyaka ago. Bakyatufuga emyaka 2. Era we nabitegeera nawummula ebyobufuzi. I'm a retired politician. I'm still young. Ekiseera kyaffe kijja kujja. We shall also be presidents, but not now, sikati. The time for us is not now. Mujafira bwerere. In life, know when to fight and not to fight. Musitegera diri olwana nerwo sirika. His Excellency Kagame yagamba General Muhoozi. The greatest generals are the generals who know when to fight and when not to fight. Enjawulo y'abajeno abakabi bebo bokka abamanyiddwa balwana na ddwa batalwana be bajena ab'amaanyi. Si buli lutalo mu nsi olina oddulwana. Not every war you will fight every war. Abasirise mu Uganda bangi ne balina bingi ebyokwogera. But they chose to keep quiet. Not because that they don't know anything. It's the right thing to do. Waliwo ekiseera ky'otukamu ng'okusirika kye kituufu ky'olina okukola is to be quiet. Okwasama ennyo. Oh, bo. It's not power. Kakati you use. Mwe bavuukamu abaliyo. Get jobs to do. Abasobodde mugende mufumbirwe emirimu gyo tewali mu Uganda. We know that. Most of you are unemployed. Yes. Unemployment is a global problem. Ne mu America gye bali ba homeless. So si kipya. Eyo olwaleero kanjimalire wano. Sigadde nze Technocrat Junior Mugisha akwagaliza byonjagaliza. Olubuto nga lunnuma sibanya mwampadde obutwa.
Ayinche nsingo okutya bwe butwa. Abatanjagala muli bangi. Nena abanjagala era muli bangi. Nyongera okujjukiza company gye bayita Build Now Pay Later. Company eyo ekuwa building materials zonna n'obasasula. Ekyokubiri kino nakyo kankiyiseewo si kuba bulango. Si kuba bulango. Company zennanga mbanzi manyi za family yange. I only advertise my friends and my company. Tojja n'onga nti Junior jankubira akalango. Brand yange tekuba bulango. Sirya mbulango. Naye mumanyira. Ojompa emitwalo 3. Oddoko manyire. So si kuba bulango.